Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka oluba otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704131999 oba 0770719898. Hillside View Apartments, wetuli okuweereza n'essanyu. Twogera ku bwannantagambwako ne twogera ku rule of law. Jeri Muhoozi gye yategeeza ab'Ekkinya nti mwe mukyali ku bya rule of law enewaffe revolution yekola, naye muganda wange wano e Kampala teri kwogerako, kubanga ekibaddengawo ebbanga lyonna muve mu byobufuzi mukole ebintu ebibagasa, ebyobufuzi mubiveeko mubulekere bannaffe oba famire emu. Naye essaawa eno wetwogerera kirabika ennamusa etuuse ku nnyooge, kubanga kati kyali kwekwekerera gwe bakukoyogera konna bwe kati. Era njagala okubuulira gwe muganda wange ampuliriza yonna gy'oli nti bunkenke bwennyini gwe ne bw'olaba nzizaako ekiyinja wano, bunkenke bwennyini, kubanga waliwo abaasibiddwa era mu wiiki eno yokka, kaŋŋambe less than a week, muganda wange abantu 5 basibiddwa. Bano nno ba tiktokers basibiddwa mu kkomera, era ng'ensonga ebasibya oba bateekesa ku rimandi mu makomera. Olowooza nsonga ki? Yakukulisizinga famire ya General Museveni okugisala ensobi oba okugyogerako, kyekibasibya gwe just gyogereko, mpozi ng'owaana buwaanyi naye gwe gyogereko. Waliwo akatambi ke nalaba ennaku ezo ku mutimbagano nga Muhoozi yeewuunya ng'agamba nti ogenda n'oyogera n'omuntu n'agamba nti regimu yammwe mbi nnyo n'okusinga ba colonial masters. Bukale omuntu ayogera eti ekintu ekifaanaganako bwe kityo. Muhoozi yali yeewuunya. Munnange waliwo omuvubuka wa myaka 27, ono nno musajja mutembeeyi atunda ngatto second hand era ng'ayitibwa Juma Musuuza, abangi gwe bamanyi nga Madubara. Ono nno muganda wange yasindikiddwa mu nkomyo mu kkomera lwa kukulisizinga famire ya General Museveni okubeera ng'agyogerako, kwegamba ebigambo byo bye balabanga ebibaswaza oba ebyokubakkakkanya, kwe mwe kugyogerako negatively. Kyekizibu ekyavudde. N'olw'ensonga eyo muganda wange njagala okimanye nti toli safe yadde n'akamu. Era waliwo n'omuntu omu yagambye nti Uganda weeri essaawa eno bw'okola obulimba baba olimba bajja kukukwata, ate ne bw'oyogera amazima era bajja kukukwata bakusibe. Kaakati munnange kuba kuswala kwennyini. Naye Balamu avuddeyo n'ayogera ku nsonga ey'okukwatibwa kw'omuvubuka ono, engeri gy'abadde abyogeramu naye nga yeewuunyisa. Ebyo munnange nga bikyali awo, njagala mukimanyi bannayuganda nti abantu bagenze ew'omusawo ne bafuna eddagala, era olunaku olwaleero
njagadde ndowooza neme kubeera nga ate nkola kye bayita okwogerera lubaale w'omulamu. Era munne nga amaze okubeera nga nfuna olukusa, amaloboozi oba obubaka obwebaza wano ku Uganda at large bubeera bujja buli kaseera. Kati ng'ono n'abalala ngenda kubabawa. N'ekirala weebale kutuwa musawo. Omusawo ajjanjabye maama wange, kati puresha ye egenze kakkana. Mukama akutuweera omukisa taata. Naye oyo omusawo mulikomendingidde bambi n'ab'e Masaka. Abantu bange bali Masaka. Muntu mulungi, akola bulungi, ate ebintu byabikwata mpola. Katwongere okumusabira atambuze omulimu ajjanjaba abantu. Kaleseba olunaku olulungi ne wiikendi. Oyo n'abalala bangi amaloboozi ngalina wano, era bwe nfuna olukusa nja kubanga ayisawo, kuba kati twagala obujulizi obukwatibwako. Bwe tuddayo munnange ku bwannantagambwako nti bwe yogera ku Muhoozi bajja kusiba, ku Museveni bajja kusiba, ku muntu yenna ava mu gye bayita first family bajja kusiba, okuleka mpozi ng'owaana bawaani, ate n'empaana gy'obawaanamu naye eyinza okukusibya. Kakati ono gwe twogerako munnange TikToker, era nga badde atunda ngatto nkadde mutembeeyi wa myaka 27, amanyiddwa nga Madubara, amanya gamatuufu ye Juma Musuuza. Kati bannayuganda kitegeeza nti ye Musuuza okukwatibwa, Madubara okukwatibwa, kitegeeza baweze 5, bannayuganda 5 ba TikTokers okubeera nga bakwatibwa mu bbanga eritasukka wiiki olw'okwogera ebitasanyusa eri gavumenti ya Museveni. Kakati Madubara ono bamunenya ki oba bamuvunaana ki lwakwogera nti singa Museveni ava mu buyinza n'akwata obuyinza n'abuwa mutabani we bw'ati. Kwegamba Museveni singa akwata obuyinza n'agamba kati mbukwasiza Muhoozi mutabani we, nti Muhoozi bwe mulaba Yukane Lugaba bw'akwata obuyinza kitegeeza eggwanga ligenda kwonoonebwa, ligenda kwonooneka mu lunaku oba mu nnaku 2 zokka. Madubara bw'atu bwe yayogera ku TikTok ye platform ye n'agamba nti Museveni okuva mu buyinza n'abukwasa mutabani we Muhoozi, Uganda egenda kwonoonebwa mu nnaku 2. Era n'akubiriza bannayuganda okubeera nga basabira eggwanga lyabwe, nabo bennyini beesabire. Munnange ebyo nga bimaze okugwa Muhoozi n'abantu be abapiraawo mu matu ne bamuyigga ne bamufuna. Omanyi TikTok ekintu bwe kisalawo okubeera nga kibeera viral oba nga kisaasaana, muganda wange kisaasaana kubanga yeesaasaanya. Kati Madubara nga amaze okukola akantu ako katambula buli wamu, abantu ne bakomentinga, era munnange nga balina okubeera nga bamunoonya. Jjukira nti oba osikulenga bwoti ogenda okulaba ng'okagwako nti ono abantu nga bamuwagidde nnyo. Munnange n'anoonyezebwa n'akwatibwa. Kuba bannayuganda baatandika okubeera nga bareactinga strongly ku bigambo bye yali ayogedde nti Museveni bw'ageza n'akwata obuyinza n'abukwasa mutabani we, kiba kitegeeza Uganda egenda kwonoonebwa mu nnaku 2 zokka. Bannayuganda musabire ensi yammwe, nammwe mwesabire okugitaasa kukibambulira. Kaakati munnange bino byonna nga bimaze okubaawo, olwo minisita waffe ow'abavubuka n'abaana, minisita Baramu Hagare, era nga ono mumumanyi bulungi nnyo ekyamutuusaawo lwakubanga abagira Museveni ne Muhoozi Kayini Lugaba. Munnange n'avaayo n'atanga okubeera nga awa abavubuka amagezi, abavubuka abawa amagezi naddala ku social media nti mugikozese ku bintu ebibagattako. Mbu njagala mubeere nga muwa amakulu amaanyi g'abavubuka ku social media. Bwatu bye yawandiise nti mulina okubeera nga mwemfasayizinga omugaso ogw'okubeera nti munnange
mubeera ba entrepreneur culture eyo eya entrepreneurship eya creativity okubeera abayiiya mulina okubeera banna business abayiiya wamu n'ekitiibwa mu bye mulina okubeerako ku social media. Kitegeeza ebyobufuzi temutawaana kwogera ku nsonga yonna erumirirwa ggwanga lyammwe temutawaana. Gwe ne bw'olaba kino nga kigenda mu maaso ne bw'olaba oluguudo ng'ekinnya kijula okwenkana kaabuyonjo tokyogera kusirika kweyogera kufa ku bizinensi era olina okubeera omuyiiya olina n'okuwa ekitiibwa abantu abalala. Obuyiiya kati ennaku zino obuliwo mu bavubuka kugenda kufuna passport nakugenda oba mu nsi z'Abawarabu oba n'ewalala yonna kudduka mu Uganda kyekiriwo njagala okubabuulira ekyo kyekiriwo. In fact waliwo omuntu omu yawandiise akantu akansanyusizza ennyo kalinga ka ese ku nsonga eya families eziri mu Africa engeri zaawukanamu. Bwe nafuna obudde nja kujja tukwogera kuko kabadde touching nnyo. Kakati munange bwatyo nakubiza bannayuganda okubeera nga beewala okugabana oba okusharinga information oba content obw'obulabe ayawulayawula. Olwo n'agamba nti walina okubaawo okuwa ekitiibwa abantu abalala abakozesa platform kati nga TikTok, kubanga wano mu Uganda erabibwa nnyo yettanirwa nnyo abantu. Kati omuntu bwayogererako akantu bwe katyo. Munnange Minisita Balaam era yagambye nti social media erina okubeera ng'ekozesebwa for positive growth and self-expression. Kakati bwe twogera ku self-expression ate kakati olwo tosobola kweyogerako kubanga gwe kennyini oku-expressinga yourself kiba kitegeeza nti ne influence ya neighbor erina okuba nga ekola kinene nnyo ku ggwe oba erina impact ku ggwe neighbor kwegamba kiba kitegeeza nti kati ffenna wano mu Uganda buli omu neighbor wa munne. Kitegeeza gwe bw'okola ekintu ng'omukulembeze ekikosanze nga neighbor wange kitegeeza nti kati if I'm expressing myself nina okulaga nga siri satisfied kubanga byokola biba binkosa butereevu. Wano mu Uganda tetuli nti buli munnayuganda yeerabe yekka nga bebagezako tugamba nti buli munnayuganda gwe beeraawo omuntu yenna wajja okunyumiza ku kintu kyonna kyonna wange owuliddeko ku mawulire tombulira saagala byabufuzi saagala baagala kututwalanga bwona ogamba obaki oba ebyo banga biri Rwanda eyo. Kakati obufuzi bw'amatwale abafuzi b'amatwale abantu bebagamba nti nno wetwogerera essaawa eno nti regime eri waasi nti wakira abafuzi b'amatwale kubanga already tuli mu matwale tuli colonized. Naye lwakuba this time abatucolonizinga baddugavu bannaffe naye nga baatufuula matwale. Kakati ye munnange agamba nti abavubuka balina okubeera nga baconcentratinga ku constructive activities okusinga okubeera nga bengeginga mu negative speech that could harm others and damage reputation, nti ebiyinza okubeera nga bikosa abalala n'okubeera nga biboonoonera erinnya. Teri muntu ayinza kwonoona linnya lyo ng'okoze ekintu ky'okoze n'akyogerako nga kirungi. Kitegeeza by'okoze abantu tojja bagana kubyogerako, bajja kubyogerako. Kakati by'okoze bisobola okubeera negative oba positive. Ne kati ye Balaam kyagamba kyagezako kutegeeza nti General Museveni oba Muhoozi bye bakoze byonna biri positive. Ekisooka kati nga Muhoozi abantu beewuunya Muhoozi ebbanga lyonna balina influence nene nnyo naye bawambye abantu wano nezi drone ate nga tukimanyi bulungi nnyo. Esooka abantu beebuuza consignment eyo eyazi drone eyo yakolebwa baani kuba tukirabye nga Muhoozi yagabirako ne ba Isima Olaxasi ba onaani ono eyali wa Ghetto TV Ashbag Kato n'abalala ne batulima ti
hamu yazibawadde naye ashibakatu yanga Isma amaze okufa yatukakasa nti Muhoozi yazibawa. Kati zi drone ezo zikiraba nti kitegeeza zezimu ku ezo nze ngamba zibaleeta okusomba abantu. Okiraba bulabi lwaki drone zibagaba kitegeeza balundako bulungi ne bagaba ziranda zigenda zikola emirimu. Naye tavangayo kubeera ng'ayogera ku kintu ekyo tebannange bannayuganda tebalina kusombebwa, tebalina kuttibwa, tavangayo kukyogerako. Kati ddala lwaki omuntu aba takyogerako? Kubanga tukiraba alina ekifo ky'amaanyi ennyo mu ggwanga era abadde asalawo kinene nnyo nga byatugamba nti ye teri kigenda maaso mu ggwanga nga tamanyi. Kati bannayuganda boogera ku ekyo ate kati gwe n'ogamba nti ate kibi kubanga kitukoseza wamu ate bali be basalawo. Ekikulu kyali badde nti bwe kiba nti tebaagala kwogerwako bandibadde tebava mu buyinza. Tosobola kwetaba mu mazina g'enkima ate emikira n'otaagala gikukooneko, tekisoboka. Nawe ekyo oba olaba kirabe n'okugamba abantu tetemwogera ku ebyo tetemubyogerako ebyo. Muganda wange wantulaba ebbalamu mu nsonga za Hajati Zuura nga bazimutwalira okubeera ng'azoogerako. Era naye kennyini yamaliriza akubidde bwe yakubira essimu yali yatwala ebyapa yabawala ssente bano ba Hajati Zuura ne bbaawe oli Azala Nisha ex-husband. Omusajja gwe yakubira essimu atunda emipiira yamugamba nti oli kasitoma wange nkumanyi. Kiraba ndowooza ensi bweri ekyalo ekimu kitegeeza gwe yakubira essimu yali amumanyi n'omumanya nga n'oli amumanyi. Okiraba kati ensi tuleme kwetwala nti ensi eyawukana nnyo. Bano bannaffe batugambe nti ensi temwogera bwe muti bw'oba ovuga emmotoka ku kkubo obusajja bukuyitako ne kajjayo n'omuggo ssebo kakubye eŋŋombe olwo nti olwo tovuddeeyo nga bwe bwagala nti olina kuvaayo n'oyimirira ebbali. Kati bw'oba nga aluddeyooko ogenda okulaba nga kayisamu omutwe kati nga kajjayo omuggo kakola kati kwekwekwekwe n'ogamba tero kano lwaki tekagenda ewaabwe ne kabikolera eyo. Kati bwe njogera bwe ntyo ng'ogamba nti njogedde bubi lwaki ompooninga? Nze siri Munnayuganda. Onkubira eŋŋombe ku ki? Mu mateekamu ekiri? Lwaki onkubira eŋŋombe? Lwaki gwe oli ku bwangu? Tewali traffic laws? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kati awo ng'ojja ogamba nti olaba oyogedde bubi kubanga njogedde ku busajja bwammwe. Budde ewaabwe tubikolere ewaabwe. Lwaki bubikolera eno? Kakati minisita olwo amaze okwogera ayogedde naye nga ojja okwewuunya kubanga ekituufu kiri nti juzi Nobert Mao yagamba nti abantu boogera ku state ate ye ebifuna bubi neyeerabira kugamba ensonga lwaki abantu baba boogedde bwe batyo. Tetuganye nti waliwo abantu abadda ku mutimbagano ne bavuma kugamba oli n'ataka okuwemula buwemuzi n'ayogera ebintu ebitakola ebyo bitajjansa zaabwe si bempagira. Naye kati omuntu okola statement ng'eyo wano Madubara gye yakoze nti singa Museveni akwata obuyinza n'abuwa mutabani we Uganda egenda kwonoonebwa mu nnaku 2 nti bannayuganda musabire ensi yammwe namwe mwesabire. Opinion ye kubanga okusinziira nakino kyennyini kye bakoze kiragira ddala nti mu butuufu Muhoozi ajja kuba mufuzi mubi bw'abanga asobola okukola kino. Kubanga jjukira bino bye byakubya Kakwenza bikubiza abantu abalala bangi nnyo. Sipiika Anita Among tayogerwako n'abalala bibakubizza. So nga ate omukulembeze alina okuba ne kibayita tolerance. Omukulembeze tamala gasabuka neba muvuma alina okutunula n'asirika n'awuliriza kubanga alina okuba nga yakkiriza okubanga ebyo byonna bimutomera. Ebyo byonna nga bimutomera kuba bagamba nti asiise teyejjusa. Essaawa zino singa siri wano singa soogera ku bino naye asirise teyejjusa. Kakati gavumenti erina okufa bweba teyagala abavubuka babeere nti ako babeere bakirereeze. Ensonga y'emirimu yeeyimiridde etya job opportunities okusinga okubabonereza obubonereza naye kennyini erina okufokasinga ku ebyo okusinga bala mu biri byayogerako nga bwayagala bafokasinga embu kubibakulaakulanya mbu kubikola bitya creativity n'ebirala. Wano e Uganda tulinawo kubanga n'okubeera creative tekimala gajja buzzi. N'okubeera creative tekimala gajja buzzi. Gweoyinza okulaba ng'omuntu avudde wano e Uganda n'olwokuba yasoma
n'agenda e Bulaaya yajja okusobolera okutegeera nti kati kangende mu transport nina okugula kino na kino, kitegeeza ngenda kukola research ku kino na kino. Era ojagenda okwesanga nga afunye ssente. So nga ate wano e Uganda ojagenda okwesanga nga abantu bali mu transport oba bavuga mmotoka oba bakola batya era nga bali obakaaba bukaabe. Naye ate ono era omulimu gwe gumasobola okukola e Bulaaya n'afuna ssente. Ne bw'aba yagenda kitegeeza nti export eya labor eyo ebeera ya mugaso nnyo eri eggwanga kubanga ono wano yasomesebwa. Bw'aba yasoma obusawo oba obusomesa era bw'anaagenda ebeera ajja kuba ne value. Nti creativity ye eyinza okutandikira okwo, ayinza okutandika okuba nga agenda asomesa abaana kati nga bitwali mu biseera bya covid oba oli awo abasomeseza mu mayumba b'ebityo. Naye ng'era ekimutwala okubeera ng'asomesa abaana kitegeeza nti alina ekyamuteekebwako, waliwo value addition ku ye. Yaliwo eri gavumenti yafaayo n'emusomesa ewatali bukwakulizo bwonna nata dropping out, era kati wa mugaso nnyo e Bulaaya gy'ali. Kati creativity wano e Uganda n'abantu beetaaga okubeera nga baweebwa ideas kubanga ogenda kubeera creative ku ki nga toli exposed. Omuntu okuwa opinion ye ng'olwokuba ayogedde ku byobufuzi so nga mukimanyi bulungi nnyo tosobola kubeera creative nga n'embeera y'ebyobufuzi nfu kuba kati omusajja w'oyo atambuza ngatto second hand mutembeeyi ky'ogamba nti tali creative. Oyinza ogamba Munnayuganda oyo tayagala kukola, ng'osobola okyogera ekyo nti Munnayuganda oyo ali awo kireereese tayagala kukola. Naye kati okumusiba famire ye, mukyala we, abaana be kugamba ebyo bira tobitunuulidde wabula gwe omusibe busibi olw'okuba nti akwogeddeku gwe nantagambwako oba nantagambwako. Obwo buleesa obuzibu era ensonga eri emu kulwa mu buyinza nti abantu bano baali badde batuviira dda ne baleka Uganda ey'abantu kuba kati tebakyasobola na kujja mu bantu nti n'abantu okuboogerako balabanga balabe baabwe okuboogerako obwogezi so nga tebakimanyi bulungi nnyo nti semateeka ekyo takigaana. Eryo ddembe lya buntu kubanga oli bw'aba ayogedde statement ng'eyo n'akola statement ng'eyo terina ngeri gyetyoboolamu, terina ngeri gyevumamu wabula opinion ye. Agambye nti singa Museveni ava mu buyinza n'akwasa obuyinza mutabani we temuli kigambo koma nnyoko Muhoozi Kainerugaba kiba kitegeeza nti Uganda egenda kwonooneka mu nnaku 2. Musabire nnyo Uganda bannansi era mwesabire abitaddemu ne Katonda gwe nojja n'omukwata. Kale kwegamba ngera bwe nkugambye nti of course waliyo abantu abakozesa obubi omutimbagano ne bajja nga olaba byayogera tebikola ki tebikwatagana. Naye era ekibuuzo kijja kuba nti twajja tutya okubeera nga tutuukaawo, tuzze tutya okubeera nga tutuukaawo kubanga ffe kati nze General Museveni agenda okuwamba nali ndi mwana muto ndi mu kindergarten tuyimba Bayi Museveni kaakati nzuuno era nga tuwa bakadde baffe ekitiibwa okubeera nti bamulinze okumuwulira ku radio ne ku TV era nga bamwagala nnyo bamutenda okuba n'amagezi. Naye munnange wetwogerera nabo bennyini bamuvaamu tebakyayagala. Bagambye kimala omusajja yatulimba. Kati obulimba General Museveni bwe yakola ku baabo be yajja nabo bwe baali nabo mu nsiko ebyo byonna tebitunulwamu nti oli bw'ajja n'ayogera amazima ago ajja kusibwa ne bw'onojja n'oyogera obulimba era ojja kusibwa. Kati Uganda kitegeeza nti olina kubeera ng'osirika busirizi ensonga lwaki ndowooza batugamba nti oli bwe beta ba silent majority ndowooza ba silent majority oba beebo abakkiriza okukwatibwa obujega kwegamba bo nga bali eyo ndowooza mwe muli ente, embuzi, ebitooki kubanga bwe bululu bwe batugamba nti ewe ndwafunye obulwewuti tuga nti embuzi n'ente nabiki byonna byo byalunze ndowooza ze ba silent majority kuba bo teboogere nti ente zoogera, ebitooke byogera, embuzi zoogera.